Family y'abantu mukaaga eddusiddwa mu ddwaliro luvaliro okulya emmere etibirizi okubanga waliwo abantu ab'emitima emibi abagitaddemu obutwa. Abaana balabika baalidde kombola bwe baabateze mumva oba ekyo nga butwa bwa mmese. Ku bano kuliko abaana bana n'abakulu babiri nga batuze ku kyalo Lwanyonyi Bukasa mu ggombolola ekimenyedde mu disitulikiti y'e Mukono. Babadde mukaaga abaana bana n'abakulu babiri. Bano baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo ye bali mu kupookeza ku bitanda luvaliro okulya ekyeggulo ne batandika okukaaba embuto. Ekiro baali emmere okukeera ku makya nga baddukana kugira naye gye tuba batuusize nakifuma ebbaluwa zigamba obutwa. Ku bano kuliko Namukadde Kiza Edison emyaka 7, Aida Namala emyaka 40 nga bano bali mu kujja mu ddwaliro Ensambya. Abalala kuliko bazzukulu Abukulima Olina Kiberu ow'emyaka 12, Wetina Kibuka emyaka 9, Ande Sibagana emyaka 14 ne Deriki Ntege Sebagala. Bano bo bali mu kujja mu ddwaliro lya Lene Family Clinic Nakifuma ng'omu ku bazzukulu ategeeza Bukeere TV nti oluvayo okulya ekyeggulo bagenze okwebaka ne batandika okuluma embuto nga luluma omukumu era bagenze okulaba nga zeeyongera ne basoberwa. Ne bagenda ate n'oli omuto n'agamba nage lunuma ne bagenda n'abawerekera kati bavaayo zaali zibira saa 8 weziti oli omuwala n'asisema kati bwe yasisema waati. Omu ku bajjanjabi nga ye maama w'abaana bano ategeeza nti bandi banga weereddwa obutwa kuba balina obutakkanya n'abantu abamu ku kyalo nga weekuusa ku nsonga z'ettaka. Akabyamisenyu gwe basima emmanga eyo waliwo n'akabanja kalimu enkaayana. Ffenna abaliwo tetulina suspect mulala bwe tukola ki first suspect yeyo omusajja yali akayanira ekibanja ekyo kubanga nebifaanyi tubirina akuta amajambiya n'emiggo. Ye Dr. Waiswa gwe tusanze ajanjaba obulwadde bano ategeezezza nti bagenda batereera kyokka nga basooka kukubeera ne batazuula bulungi kibaluma. Paka omukadde bamuleeta yali tayogera olubuto lumuluma addukana asesema nali sinnaba kumaliriza oyo ate ne baleeta omukyalo omulala. Unfortunately mukyalo oyo naye yali ava mu famire y'emu. Agasseeko nti babagyeko babisindise mu ddwaliro Ensambya okuzuula oba famire yabadde eweereddwa obutwa. Waliwo improvement naye tukyalinda ekiva Ensambya okutubuulira obuzibu bwaliwo emmere yali muki. Bo abali mu kujja mu ddwaliro Ensambya annyonnyodde ebyabaddewo. Twalya bulungi emmere yaffe ne twamanya oba tunaddukana naye olwebika kusaawa nga 4 batandika paka nkya. Wabulayo embeera ya kiza tennaba kutereera olw'okukosebwa ennyo mu kutuuka e Bukasa mu maka g'abantu tetusanzeeyo muntu n'omu wabula omu ku baliraanwa babiri Nakiki yategeezezza nti abadde ali mawaka mu luggi omu ku bana n'amugamba nga bw'alumbiddwa ekirwadde ekyabatandisa ekiro. Oyo maama Kiza ye yatuma ki? Ye yatuma omwana n'amugamba genda oŋŋambire wali ewa Ssempala nti bagambe nti balwadde nti olumbe lwabakutte ekiro. Naye ng'ate oyo omuzeeyi omulala. Mukasa Amoni ne Julius Kafulu mu kusikidde eggulu eno lwa Bukedde TV.